kankutuseka lipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde omumwanjuzi nze Kituusa Mohammed. Wadde nga ebinuna mpewo bikyagenderera n'okunuuna empeweevu nga bisinziira ku Ssebuyanja Buyindi, wabula ate era empeweevu zikuta nga ziva eri obukiikakkono bwa Ssemazinga Africa ssaako n'ezo eziva eri ebugwanjuba bwa Ssemazinga Africa nga zeegattira mu nsi yattu. Era bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde atusoberawo enkuba okutonya okusingira ddala ebitundu ebiri awo ku lubuto lw'ennyanja Nalubale ng'okibudde eri mu Rakai so ng'ate ebimu mu Masekati Nakaseke omusana gujja kubanga gwaka. Eri ebuvanjuba ebitundu obusinga obungi embeera y'obudde enkuba ejja kubanga etonnya mu biseera eby'okumakya paka n'eri ebugwanjuba ebitundu ebimu nga Masindi Hoima enkuba ejja kubanga etonnya okuggyako ebiri awo wansi w'olusozi lw'Enzoli ate omusana gujja kubanga gwaka. Eri ebukiikakkono mu Karamoja enkuba ejja kubanga etonnya mu biseera by'okumakya okuggyako nga okibudde eri mu Arua omusana gujja kubanga gwaka. Enkuba eno ejja kuddamu etonnye mu bitundu ebisinga obungi Masekati mu biseera by'olweggulo Ebbugumu okuva ku diguli 27 Kampala okutuuka ku 28 bitundu ebimu ebisinga obungi so nga ate eri ebuvanjuba nawe era enkuba ejja kusigala nga etonnya Ebbugumu okuva ku diguli 28 okutuuka ku 29 eri Esoroti. Eri ebugwanjuba nawe era enkuba ejja kutonnya mu biseera by'olweggulo Ebbugumu okuva ku diguli 28 ebisinga obungi okuggyako awo Kabale okuva ku diguli 23. Bwe tugezaako ne tulaba ate eri mu Karamoja era enkuba ejja kusigala nga etonnya wadde nga ebbugumu lijja kubako waggulu okutuuka ku diguli 29 so nga ate eri Arua okuva ku diguli 28. Bwe tugezaako ne tulaba mu kibuga Cairo omusana gujja kwaka wamu ne Dubai ebbugumu okuva ku diguli 29.35 so nga ate ebibuga ebisigadde Bahrain, Nairobi, Moscow yo enkuba ejja kubanga etonnya. Ebisingako ogenda ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga bwe kulaba ku ttimbe beera bulungi.